Abakozi ba Top TV ne Top Radio ewo musumba Ssenyonga basuddewo ebikola entabwe evudde bano kukola myezi na myezi nga tebalaba yadde omunwe gw'ennusu nkubuzaako gy'osinzidde webale nnyo webaliddala genda ku mitimbagano gyaffe ffe tweyongera okukolera okufeffetta ate yonna gy'osinzidde amawulire agaliwo kakati wetujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo be bakozi wali munda wetwogera ku TV ne radio ey'omusumba Jackson Ssenyonga owa Makerere Kavule bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkakasa nga webuzibidde nga basudde wansi ebikola oluvannyuma lw'akabanga akawerako of course ensonga zizze zibadde zirandeemu kwemu abantu ab'enjawulo nga bavaayo okwekubira enduulu wakati mu mbeera gye bakoleramu ate ku mukutu guno oba ku media house ey'omusumba Ssenyonga bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti oba olyawo bino bikutte wansi ne waggulu kaakati bano bakazi battu ne basajja battu bagamba nti wakati mu bulumi obw'ekitalo twagadde nnyo okukola emirimu gyaffe naye tutuuse wakati mu ngeri eremererwa oba kye nakugamba gye buvuddeko mu lulimi olwa science kye tuyita beyond elasticity n'olwekyo mbagirawo osobola okuleega rubber band oba olukoba naye wabaawo akaseera ako ng'oleeze okwereega ne kukoma ate oba oliawo okukutuka ne kulabikako kakati abakozi bano aba Top Radio ne Top TV bali mu mbeera eyo gy'osobola okuyita eya beyond elasticity bakazi battu ne basajja battu we bakulombojjeza ennaku bwe bayita newankubadde abantu babawulira wakati ku mayengo g'empewo ne balowooza nti bali bulungi babalaba ku zi TV screen ne balowooza nti bali bulungi naye bagamba nti ate we badda mu kisenge oba we badda ewaka ennaku ebayonka butaaba bambi nga tebalina na mugaati oba oliawo gwe basobola kuteeka ku mmeeza ekintu ekisinga okuba nga kyennyamiza of course bannyonnyola nti emirundi egisinga bavuddeyo okwekubira enduulu wakati mu mbeera eno mwe bakolera era omusumba Ssenyonga n'afuba okubayita nga woba obanja kaŋŋambe emyezi 5 n'akuwaayo k'omwezi gumu akabembereza ate jjukira kagenda okujja ng'omuntu olina amabanja mayitirivu weewolaawola dda ku maduuka weewolaawola dda gy'osula n'olwekyo bagenda okukuwa akasente ako akatono oba ak'omwezi ogumu nga kakiriyaringa amabanja ekintu oba oliawo ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga but of course emikono egy'enjawulo oba abavunaanyizibwa wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda ekitongole ekya UCC Uganda Communications Commission ekigaba zi license ku mikutu gino of course kivaayo ne kirabika nga kivunaanibwa wakati ku bikolwa bino ebikolebwa naye ate bo nga beesirikidde tebalina oba oliawo kye bakolawo ku nsonga zino ezigenda mu maaso of course n'ebibuuzo bisobola okulabika nga biba bingi wakati ku musajja wa Katonda ono omusumba Jackson Ssenyonga wakati ng'aliisa ekigambo kya Katonda kano kabeera kabonero ka buswavu nnyo ate oba oliawo butalumirirwa bano bantu balala abalina famire ze babeezaawo so nga ate bakeera buli nkya ne bagenda oba oliawo okuweereza of course gye buvuddeko omukulu Kasuku yavaayo n'ateeka akazito wakati ku mukyala w'omusumba ono omusumba Eva Ssenyonga n'agamba nti ye nga mukyala w'omusumba ateekeddwa okuba nga yeekubamu mu mutima n'akitegeera nti nno omwami we kwegamba we batuula eyo mu kisenge bateekeddwa okwefumiintiriza abakozi bano ne babaako embeera oba oliawo gye babalowoozaamu ye nga maama of course ye nga omusajja ayinza obutabyefiirako naye ate ye nga maama kimukakatako nga ye director oba co-director ku bigenda mu maaso mu kampuni yaabwe oba oliawo obwenkanya ne bulabikako of course teri muntu yasomesa mwana we kumukozeseza bwereere oba ku volunteeringa nga bwe kitera okulabikako naddala mu Christian media stations nga bategeeza abantu bano nti weereza Katonda agenda kukuwa omukisa of course Katonda okukuwa omukisa kirungi nnyo naye at the end of the day omuntu alina okubeera nga obulamu bugenda mu maaso
abazadde bonna basomesa abaana baabwe nga baagala okulaba ebibala ebibavaamu wakati ku mirimu gye bakola. N'olwekyo bafuula ba volontiya mu ngeri etali nnambulukufu kiyinza obutaba kirungi, so nga ate oba oliawo wandibaddewo enkola akatono akabaawo ne kafunika wakati bakazi battu ne basajja battu bano aba top media, ate bwe bulumi bwe balina mu nsonga ezifaanako bwe zityo. Of course nkutegeezezza nti bwe tujjidde ku mpewo nga bonna bamaze okusuula wansi ebikola era nga tulindirira kiki ekigenda okulabika nga oba oliawo kiddako bwe twogera ku mukutu guno. Kati ensonga bwe ziri, of course nze ngamba tukyayongera okukolera okufeffetta. Gwe kola ekintu kimu, yongera okugenda ku mikutu gyonna olabike nga otugoberera ffe toyongera okukolera okufeffetta kuwetaaga yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde okutugoberera.